Media, yafe Tuggussa Enssonga. Brenda katonda gyali. Olaba okukakkana. Ate alaba Brenda wali mu Dubai awo kubani yasaawo Brenda nga yambadde kano bwe kati ng'agenda agira ati kati nakakana munange omuwulira mulinga asa n'owulira otya abaagire waliwo wansamba neneekanga waliwo wagira kati wemba neebase eno ajja nakukuba nga akaguumi nadde eno n'okyuka buli wokyuka nga akyuka naye batebiruma nnyo Brenda Zara waliwo n'abaogera Brenda wetukakasa Olubuto tujja kola shopping kati bambi mukakasa SB4 wakakutulabako ndi bulungi muyinza okundaba mbunagejanyirira naye embeera yesi ndyanfuna kyenjagala naye ngenda tuuka okuzanga katate mudwalo bagambye olina okwetegeka olina okuba n'essente olina okuba n'engoye z'omwana kati nange wino maternity sikyatambula mbeera mu katete yakamu bikola ffe tukusesa tumugamba bikole womugamba nti yingizayo katono yayagala otekayo dada kati ne mupapisa aba alina omala mangwe mupapisa otya anti wano biba binnuma kati bagambe ko tugenda mupapisa mugamba dadivaayo wagana nga musindike eri anti omwana aba nnuma nze nange newemba mnyumirwa naye omwana wano biba binnuma Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Zziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.zziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Zziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Njikubye nenjukuba nenjifya kutenga kati kampiti nenga kati kampitirawo buyitizi nakana kitofu Olubuto kitofu Olubuto wale Brenda bukyanga nali mmanyi olimba anyway, SB4 Media Tuggussa Enssonga nkubuuzaako muzukulu wa kabajja tuzzeeko wa Brenda Miles tuludde omukyalirako kko tumaze emyezi dozonga mwezi nga ebiri tetumukyalirako kko naye leero tugende tumukyalireko kko and waliwo kko issues eziriwo zenjagala olunaku lwayo tuzijjewo wakati wa Brenda ne mukwano gwe ebigere bino neŋŋamba nti kanzije naye sebo ndi so surprised okulaba nga n'Olubuto luvuddeyo nali mmanyi walayi alimba okima walayi nali mmanyi olimba nedda nakuba mu time nenga akansoka enjiremu katini saba yamala maternity Brenda nali mmanyi alimba era nabuuza Devu nakubuuzaako naye naye ono omwana kituufu talimba kyekiriwo webale kukuuma mwannyinaffe awo wamusobola kanda ono omwana Brenda awo bakusobola nedda nze mbangayo simanyi lwaki ndi musanyufu kyewuunyisa baby girl
Atugende muwala. Wakoze ne sikaani ssebo. Ko mugisha Brenda. Kyewuunyisa. Kanali weeks mmeka? Anti weeks mmeka zizi. Nti babala weeks. Anti birayika biri wano. Gole mukunsekerera gwe. Kale si yeyeka naye nange ndi musanyufu katugera tutuulako wa Bali mukuleeta akatebe. Kyewuunyisa bizeemu nze waliwo omuntu omulala yagamba nagamba oyo Brenda ali mubasi bakiwaanyi Brenda tasobola kubanga ali lubuto naye okubye eno eno gye bata matereti nene bulala kidugala n'okyensiibamu kyenkola anti ekimpa emirembe njagalayo ebiteeteeyi ebirala era ozze kati kankukabiri awo tugenda funa ebiteeteeyi tujja funa ebiteeteeyi tukulani kino kyendina kyokka ate njalemu masinalya kyewuunyisa wala manyi ndimba nali mmanyi olimba ayikuna wayitirira nnyo katemba nade sirimba wayitirira nnyo katemba kati omanyi nti Brenda omanyi nti time etuuka nga nobeera siriyasi abantu balowooza olimba maama tutuule wano wewati tutuule wano nkwekana akamansukira otubulire life wano kyewuunyisa yakkakkana takyali mulalu nga dduli nze nakoma okujja wano ng'agamba mbw agenda kudduka kaddeyo awo ne munyiigiramu awo kati wagenda n'ogamba sembirako eri kantune wanonzi wagenda n'ogamba nti oyagala kuddayo ku street amanyi ne ganzigwa nali ndimba munange brave yanzikakanya luli nali neeraga nga kabuto kakyali kato kozitobuddeyo ne bangamba lwa myezi 5 ne bangamba nzaala mu gw'omukaaga nga 2 naye Brenda katonda gyali olaba okkakkana ate alaba Brenda wali mu Dubai awo ku baniyaasa awo bagita batya eri gundi yammwe ewa ng'ovudde ku baniyaasa we bakolera awo ku street bagita batya eri sijjukirawo wate akulabanga Brenda nga yambadde kano bwe kati ng'agenda agira ati kati nakakana munange walaba naye tutudde kumbi ne toyi walaba ngamba Brenda olimba kati juzi nakola video ng'omwana ali eno ne bakomentinga nengenda mu scan nengamba bange tugende mu ddwaliro kati ne bangamba just omwana yali yeekyusa aba yeekyusa bive eno nadde eno ne bangamba ali safe omuwulira muli nga asamba n'owulira otya abaagire waliwo wansamba neneekanga waliwo wagira kati wemba neebase eno ajja nakukuba nga akaguumi nadde eno n'okyuka buli wokyuka ngaakyuka naye biba tebiruma nnyo era lwe twagenze mu ddwaliro musika ne bangamba omwana ali safe ali bulungi n'abasawo abalala nga sisikaani ne bamukwatako ne bangamba omwana ali bulungi just siddamu kwebakawo nga ngalamidde kyewuunyisa lwakuba sirina ngoye mbeera abantu bagenda tuwa obugoye bagenda tuwa sirina ngoye ennaku zino obwavu bumungu naye nga baddawo nengaba ne Brenda akyali akuba esimu yo nga teyitamu naye esimu bba gikola etya esimu naawe kweri teyitamu mbadde awo kumpi naye nga kamukyayirako obukyalizi tunyumyemu katulina n'ensonga zetulina okumaliriza olunaku olwaleero naye nga tujja kunyumyamu tukole ki tulabe ensonga ezo nga ziggwa naye nga otherwise life eri etya ey'olubuto ate tondagala ku live ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tuyine Brenda Miles Brenda all away from Dubai najjakawo n'abeera kulamusiza neiba olamu bulungi
ngoseka neighbor twafuna neighbor so atutekamu akasente banapa bakola kasolanje umenisila gubona wenanga omukyalo bumwana obuwala ng'oli eyo nga obanga ogenda mu nsonga zo ez'ekikyala ofuna okulumizibwa kozesa kasolanje umenisila ojja kubeera ng'okasanga mu pharmacy drug shops wamu ne supermarket kantu katono nnyo kati naye nga kalina emigaso mingi naddala ku mwana ow'obuwala kano si ka musajja omwana ow'obuwala nga gwe cramps zikozesa bubi nnyo kozesa kasolanje women syrup Zziwa and Sons bali kumukwana akedi balina kalonda yonna wa beddings batuukirire ne delivery bamukola balina buli kika kya beddings kiwali olowoozezaako era Mr. Zziwa and Sons simanyi oba alinayo ebintu by'abaana ojja tuyiyiza Mr. Zziwa and Sons ojja tuyiyiza wezijja mu woofiisi yo ogenda tuyiyiza simanyi wena tuyiyiza otya naye nga ngenda kujja mu woofiisi eyo sure Mudwale obangambye kati nyina okumuwaako because natera okuzaala mbukumenya bakuyita kumenya nazokoleke kati wano lwaki nga nti agezeho kati nga tayingizayo ddala anti yobo aba oyagala akome kumpi ye n'agamba mbawoomerwa ate nawe oba otuuse okuwoomerwa kati wali tuyana baveewo bano abantu tulengerako abaana abato ate tulina bule kamade ensonga eyo giwulidde so owadde ogamba nti ye tatuwulira ate nga tomugeyo wawulira bikola ffe tumugamba bikole womugamba nti yingizayo katono yayagala otekayo ddala kati ne mupapisa aba alina omala mangwe mupapisa otya anti wano biba binnuma kati bagambe ko tugenda mupapisa nti mugamba dadi vaayo wagana nga musindike eri anti omwana aba nnuma nze nange nawe mba nyumirwa naye omwana wano biba binnuma naye kati Lukuze tebikyannuma nnyo omwana asemberayo ekitegeeza kati omuwaako mu mirembe muwaako bulungi kati agamba njagala nnyo kozi kuba lwe bangambye omudwalo bangambye olina omuwaako otuuka okuzaala nga tebikusumba ensonga lwaki kubeera nesimyo nga teriiko nga oli mulimu kwewaako mbadde nfumba nga Brenda ofumbe tolaba mba mpakuwaata kati oba omuwaako nga mirundi emeka ekiro kati muwaako emirundi 2 ekiro nitokowa era muwaddeko ku makya ngenda kuddamu muweeko ng'agenda kukola ne wali sitawe entuukera nga saagala we mba saagala ku mulimu aba agenda saameka agenda 12 olweggulu osooka n'omwokyamu awo naye kati banneeba wana tebawulira oba neeba wamwe wali waggulu we bawulira nabo bantu bakulu kozi neba waffe naye alina baawe mubawulira nabo bo tebitubawulira naye bo batuwulira simanyi kikulu olina akajjanjo nze nsiki najjukira mba mpoomera mbeera ne bba wange ate ababa tetuli mu loogi mbu twebba lwaki mba sisikina okosana kyeki buli bakyogera nnyo ekyo ekigambo ekyokola anti osikina ng'olina gw'oyagala era ng'akutuuse olowooza osasikina byotawomeddwa ogenda kwekanga ng'eddoboozi lyejjeyo lyokka batya leke sikitegeera buli bakyogera nalina gundi namukwano gwange yagaba sikitegeera okusikina kwereetako kago ekyogamba nalongo teyasikinanga ayinza okuba nga akikola nga sinzi oba kyekyo ebyaddala sijja kwe golina okunsomesa senga Brenda ogenda alaba munange eddoboozi nga lyejjeyo lyokka ate kolomba sagamanyi oba mbu waliwo abatuwulira because mba mpoomerwa like eddoboozi byalitya nga tojja bitegeera nalonga ajja bikoleramu nawe ojja wulira kati eddoboozi bidibanga wogananga nena abantu bakulu toba osikina bulungi ebyomukisenge kati nga tagaba nti batuwulatekeraawo bwe bawulira nabo nga beekola eyo so we bayakuwoomerwa nze mbasagala mmanyi mazima naye nga tulina Brenda agenda kufuuka maama ebiri serious kulu twapostinga ka video ko otandika alimba oyo Brenda alimba buli muntu yenna nga manyi Brenda alimba naye kati kiri confirmed empapula tuzirabyeko
sikaani tugirabye omulaba kati ali mu maternity abba basawo bakusomeseza abakyala b'embuto balina okweyisaamu mu ntuula okwebaka bangambye embeere nga neebakira sayidi bbiri nga weneekyusa siddamu kugalamira luli mbadde ngalamira ne bangamba ngalamira bawange nga nzina nga doda yagamba omusawo abasawo abakulu nga tuvudde mu sikaani ne bangamba bino siddamu kozi babadde bankebera nga twakava mu sikaani kati nze nenvayo kimafiya kati nadde ngalamidde ate ne bangamba nedda sooka weebakewo oti oveewo bulungi negamba nti ogalamira nga ki ne bangamba siddamu kwebaka nga ngalamidde pozi nga bba wange ali mu kunzina olina okugalamira wooti naye wemba nga neebase siddamu kwebaka wooti mbere nga neebaka sayidi ne sayidi ate mu entuula banga situula nnyo situula nnyo ate sineebaka oba nentambula nnyo naye tebangambye olina anti tisinzira wootudde oba olina okutuula nga si kutuula wooti oba olina okutuula nga okoze wooti teri kukwewumbako olina kukola wooti ate eyo yentuula tewali buzibu ndowooza si yentuula yeeyo sogaa kubedda nali ntuula nga ndiwo sikumanyi nnyonyo naye nze ndabanga munange oba olina kati jjukira kati ntula wooti naye luli nga ntula tubina tuli wamu naye kati otugaziya n'owulira emirembe n'owulira emirembe so ate mu kukola emirimu anti okola emirimu era nkola wenkowa nentuulamu kola emirimu anti baga omukyala w'olubuto talina kukola nnyo mirimu kibadde okimanyi anti mba nina okukola bitono kati mpozi kati olagana amadaala wemba njiwa kasasiro era nkowa mangu era wenjiwa kasasiro omala nempuumulamu exercise ogikola sijikola waliwo neyansuubiza okungulira kire kya exercise olowooza yakingulira teyakingulira mbu kino ekiboolo nenze mudwala bangambye ndi fine omwana ali fine ndi fine tetulina birwadde obeera fine naye ate olina okukola ku exercise bangambye olina okutambula munze sibimanyi ebya exercise waliwo yalangambye bwalina ekintu kino kibeeranga rawundi nandaga engeri gye bakolamu naye teyakigula kati nze sibimanyi ebya exercise ajja kigula kyemanyi nawe ku SB4 by the abantu bakwagala era ku SB4 Media abadde alimu akakunkuna nti Brenda yali atulima nti ali lubuto Brenda kituufu ali lubuto nkubeera nga ali lubuto soko emirimu tubalage obalageko buuti anti nyambadde ekinene ekisikesike buuti ate nze alinu omwana Brenda so abantu ababadde balimu akakunkuna naga nti Brenda yali alimba lwali lutto era ne kati kizibu wemba sambadde wemba ndi ku TikTok abantu kati waliwo kenakoze jjo ne bagamba omwana akuze kale waliwo ababitegeera oba okambadde bwambaze omwo munda kati ate wano ndina kyenyambadde tewali jasi wenyambala akatite yanga kankute olubuto luvaayo yabambala embuto nze ebyo sibikola kukyamagero kwenge gye nesunze okuba omuzadde ate kati nfekinga okubeera n'olubuto ate nga nalusabadda jasi wali luba era kibadde kinuma nga terukula naye era bangambye nze olubuto lwange lutono engeri gye ngenda okusooka okuzaala ate nze kuvedda ndina n'akabuto akatono olubuto terugenda kukula terugenda vaayo ng'embuto enene kozi olwa luli mu myezi 5 naye lutono tuli mu January mugwokuna mugwokutaano ogenda kuzaala mugwokutaano because nga 14 mugwokubiri wali kugenda weza emyezi 6 wengenda kudda ku ddwaliro 14 mugwokubiri wengenda okudda mu ddwaliro olubuto lugenda weza emyezi 6 kitegeeza mba ngenda kuzaala mugwokutaano awo enyumirwa mukira gwa bba wange ebyekisiru nabivaamu onyumirwaki omukira gwa bba wange ate singa sanyumirwa nandimugyeemu photocopy omukwireko omunnyonnyole enfeeta ali mu bitundu bya wano sawa nometa najja wano yangambye amanyi nawo Nannyondo gyebaleko Nannyondo ndi wano ne Brenda omulimu gwe wantuma nonga nti mukubulizi yakukola ki agaye nti byali byadda yakusonyiwa ye n'agamba yagamba
nti bwonywanga champagne nekola bwoti wange bweri mubitundu byano oli wankunone ojja omulabeko towana sawa yona tusubira ka baby bana SB4 ndi wano nyana masiwala kati kupitako mudakika 10 ufuna ka boda nkulagiri kafuni ka boda mudakika 10 ja muberawo aberawo kakweza location ale sebo yanywanga champagne chiruma omuntu mwana juga wama yatanywa mwenge naye nga champagne azinyo kitegera zekade nakati wajja yenda mujokize era se beri yakunyiza ati yagamba ati muna Brenda mbuyambu musa nemukama nedda no nawe teyalimba naye nali nchakola ebyo naye kati nabivaamu nekero choka omwala osobola kusaba mwala ngalwati ebyo bisana nali nange na binyiza bawange tayagala kuulira yo story raye olaba ne mukwano gwange yakoma onangamba boto meeting ojja kudda mu bisiyaga mukwano gwo yanga ngeni no lugamba tanda kutakomanga nawe bamusi ndeka munange ndi ku kamera siso sikola lugamba nze nchuma itanda bakoma ati naye atira bawo mutufu andi nawe kati okuze anti kati okuze naye kama doyo mulaba yali anywe enjaga yajivako kama lalayo batawanya kunjaga nabe emimwaje sokola emimwaje no muyindo manyi obango onwa of gijine emimwa osikawa oti kati gine emiyindwe nigire ku kabishina jefu yanywe enjaga sishabyo naye yakola nabivako yafuna ne girlfriend kadama Saudi naye ku TikTok so kati nawe wakula nakula kati ndowooza kumwala kuba wali sente mwana gwe kale nze obulamu bulungi kozi bawanga ndabiridde naye kati ndaba tugenda kuza tewali wadde kyenaguze wadde andi kati mukama akola ebyafaayo tomanya mukama ndeesa olwaleero tomanya nti olunaku lwenadda tomanya wennabankomyewo nyinza okudda ne shopping nyinza okudda nga obitegera ebintu ebityo era gamba abantu bansondere bambi okuzaalako nkyagala era kyebasabirira bambi guys aba social media mwangamba Brenda Zara wala onabagera Brenda wetukakasa Olubuto tujja kola shopping kati bambi mukakasa SB4 wakakutula bako ndi bulungi muyinza okundaba mbuna gejanyirira naye embeera yesi ndi anfuna kyenjagala naye ngenda tuko kuzanga katate mudwalo bagambye olina okwetegeka olina okuba ne sente olina okuba n'engoye z'omwana kati nange wino maternity sikyatambula mbeera mu katete yakamu obuteteya bwenkola mu TikTok obunkwata nnyo Olubuto ate bimalako emirembe ya kati bambi oba mwagala kunyamba munyambe ku luno nagonda bakamala nabakazi bambala nampale nze njambala kati wala kati yake nade nako bawange yazingulira empale bbiri nade nze sambala mpale nazingulira ate nga bagamba Olubuto talina kwambala anti nina akateteya kenyambala kati nga kino era omuyaga we gukiwuuba nga sambadde empale kati naye wemba nenikamba sifaayo pale nene tenkwata kinene tenyambadde nene tenkwata nenze naye sambala mpale banange ebintu bikyuka nze naye sambala mpale naye kati njambadde kinene ate era ne mudwalo bangamba alina okutwala nika omala kuzaala oba olina okwambala nika kati era mba alina okusooka kwemanyiza eno gyenyambala mbere nga amanyira nika nera ife ebirita tuyambala abana tugamba tabana anti kati nze naye sijambala naye kati nyino jamba because nyino okuma ebintu bya bawangye kitegeera naye lulinga ate nga empale nyambala yaki anyway nga tudde katuduze ku nsonga zanyondo muyita wakubuuzeeko muyite nze simuyinaako obuzibu kuba omanyi Brenda nze mba n'emikwano gyange nate nze mba saagala mikwano gyange nga ate ono takolagana temukwatagana ebintu bibeera bibi oyo loza teyali kyali wange nnyo mwali bakyali naye ekituufu akimanyi lwakana kati azadde ate nange ngenda kuzaala sigala kubyogera okitegeera naye ekituufu akimanyi ate wantankula njabyogera because nze ndi mukiga siswala yagala nze naye ngenda amukwata kati ngenda amubuuza champagne zange yanywanga zaca ye nga yajjanga ewaka wensula mu katanda lwakawa yasanganga wensula wabeera bize biki lwaki eyantwalanga ewesha lujja kale munange yali mukodo sina wadde kumukwatako naye era munange si yali alina ebbeere nyondo nga tanazaala yali mulungi naye kati simanyi
yajjanga ewo gye wali osula mu bed space ogaye ngwalinga busy nga waba busy nga anti landlord yatundangamu omwenge akalinga kayembe kali kakayembe kati nga alinamu ebitanda 2 bed space nga muli mu kateni era ate nnyonda atanya mwenge yali anonya champagne namuwanga champagne zange era nga ajja kundabako nga kyaliwo n'anywamu awo ne tugenda ewuwe oluusi kati ngaewo ng'ogenza kusula twagendanga ku gundu ku zi interview biki ebyo kumulangira ebizigo n'ebiranga we baliko zikozi wali bantu bakulu naye ekituufu ng'akimanyi naye kati nakula munange sibijjukira ebyo kati omanyi ku mutima obaako n'ekintu ekikuluma ate kati wokyatulira ate kati kyanduma luli nga nkyabikola kati sikyabikola kati kiriwe kino like eŋŋamba luli nga okyabikola byalinga bikuluma nga lwaganye nga mukodo anti obuzi oti wamugamba direct nti munnange akimanyi namugamba otya nagaana naye nga njagala nga yeebuzaabuza kati nga yangamba kankuwe mugandawo alina muganda omulongo witini oba namukuwa anza saamusiima lwaki nga witini nga wamaanyi nnyo okusinga embe ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kalinda wano kimanya atuuse wano kumpi waaliwo kimanya atuuse kamada amala ennaku 6 tanaabye gwe jasi lunaku lumu anyway ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tubeera kubanga tumulamu tulinde ku nnyondo bano abaana baali ba mukwano nnyo mu Dubai bannayuganda mumiitinga wemumiitinga abamu babeera babalabe nnyo abalala babeera ba mukwano nnyo nnyondo yali mukwano nnyo gwa Brenda and Brenda nyondo akwagala ebyaddala si bino ebyalaavu nenga muwala munne era y'omu ku bannemerako ludi waliwo wambulako awo nanga noonya ku Brenda so ne tuba nga twogera ng'akulaga nti akwagala naye namumiitinga yangamba naye Brenda waliwo interview gyasooka okukola ku channel ki muno wamusomera nyondo naye simwogerangako nze nyondo namwogerako ku interview eno sigwe wamumbuuza ate nobananga oba nange kati kituufu nawona najje wabange nga ndi mulwadde kale nga njogera bubi leesu yaffe yalagawo eri gyeri nzirina leesu yange era waliwo wengenda ku live nembajjukiza nembagamba leesu yange mugiraba gye mwantambulizako gyeri lwakuba nkyafu ng'egyeri ya white njagagula jik njozi njesibe ne mu lubuto ko zirukuzi so bambi ng'aliyo mutango mulumba ebyaddala lyegomba bulijjo yegomba okukulabako nga ntwala naye ku Brenda noweza yabadde eddakika nga 10 zokka mubuuzeeko ngendagenda munone je mwebuuzeeko njagala ave wano Brenda nyondo nga oyina enamba ye nga naye ayina enamba muddemu ngaomugwali guli gwe mwalina nga si kwabe kuba yazaala naawe ogenda kufuuka mukyala oli mukyala mufumbo naye mukyala mufumbo katunduza biri byagwa kati ndina bawange munange olaba n'ebyobwenzi ebyo bye baali boogera akalimo nabivaako tebindina mu mutwe because kati nsotolenganira musajja wange naye tekingana kozi waliwo abakazi abateekamu ssente bagamba mbanoonyeza abaana tekingana era kukola ki butabanoonyeza abaana bagala kuzaala nabo abagala genda kukyeyo okukola nga kukola ki waitress obwa neeko bagala genda kutunda wama ng'oli olina passport ndina basaponsa abagaga nze olwokuba nabivaamu tekingana tegoyinza okubalya nga kyoyagala okitegeera nze ebiseera nabikoleramu kati ndi mukazi muzadde ngenda kuzaala naye oba olina passport ndina basaponsa oba oyagala genda India ne China ne Dubai ndina abakazi 3 bagaga bagala abaana balina passport abasajja tebatutwala abatwala abakazi bokka naligenze naye nkola ku ssente baagala abakazi anyway batuteekamu akasente nakubakolera ka Solange buminisirapu bagamba nti bona n'omukyalo omwana owokola nga bagenda mu nsonga ze z'ekikyalo afuna pain funa okulumizibwa zewalisinga cramps weekwate kasilaamu akasolange
ojja kubeera nga oterererawo osobola okukasanga mu pharmacy, drug shops ne supermarkets ate akakakasibwa ministry ey'ebyobulamu. So kantu kalungi nnyo ate akabeeyi power. Zziwa and Sons bate ku Mukwano Arcade bakwetera beddings, buli kika kya beddings bakirina ne delivery bakikola paka ew'oku mulyango ate nga n'okusuubuza basuubuza bayita Zziwa and Sons. Katukomewo ekitundu kyaffe ekyokubiri nga Nnyonda atuuse akubuuzeeko munyumyemu mwejjukanye leke omanyi nga baby omukyalo Olubuto teyeetaga stress kati mwina nebyokwenyingira naye osobola omusomeramu nga ndumi wali champagne zo zanyala nange zinnumye nnyo manyi omuntu akunywa champagne ogimanyi gwe ye Dubai ate simuwayiriza bambi naye ojja mubuuza nze oluusi nazimutwaliranga ne Charity. Okay, kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga katukomewo. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Zziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.zziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Zziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga.